baganda bange ntuuseeko wano mu ddwaliro emulaga okucekinga ku baana abafunye obuzibu kasita bantadde badde so agenda waka direct nga situuse kulaba ku baana bano ndaba embeera ki gye balimu kyannaku nebisigadde bakubiddwa amasasi mu njega eyo nga bagezaako kubanga bakwata omuyimbi Mansur Semanda abasinga obungi gwe tumanyi nga King Saha era nga ono yabadde ava ku press conference jjukira guno si gwe mulundi ogusoose era nawule baali bamukutteko naye bw'atyo abamaze ne babanga bamuta lwateereddwa bw'atyo kwe kudduka mu ddwaliro omulago kucekinga ku baana abo mwalabye omwana omu amasasi gaamukubidde ddala n'olabira ddala nga okugulu kwonna kusensebuse nalabyeko abaana abamu nga bagamba nti tagenda kudda mu kutambula omwana oyo abadde muvuzi wa bodaboda naye mawulire si malungi katweyongera okuba nga tomusabira mukama amukwateko asobole okuba nga ate assuka bulungi naye nga byo si birungi yadde n'akamu nga byonna bigenda mu maaso naye avudde n'agamba nti nti nammwe mbu twagudde mu katego kunze katego katya katuwulire byagamba ono ne banne ba TikTok muyina amaalo King Saha bamukutte ne ku show ewedde era bamukwata njagala kujjukiza nti omwana wa King Saha ayita President Museveni jjajja mukwesenga nnyo obwongo bwammwe Rachel mwamulabiko nga banja Saha Rachel mukyala we mwalabiko nga banja bbaawe mwe Rachel njogera ku Rachel muwala wa General Salim Musale mwamuddeko nga banja Saha nti banne where is my boy my husband just mumuyina maalo kaza ntwisi kyaswa tunula kati Saha ali ali kumirikisheke yenywera bubadi bwa show bavubuka bano muyina maalo mbatunulya bwete bisere bisinga n'enseka n'engwe ne shewedde lwakira mukwata nnyo show zenga zitulusi omwana wa Saha ayita President Museveni jjajja okitegedde mukwesenga bwongo just ebintu ebimu nagamba mayi wano ku social media tulina ebintu ebimu nga ffe batopu bammwe nga mulina otuwuliriza naye katuga katuleka abasajja bayisa evako lyabwe teri asobola kusiba Saha ekyo nkibagambye mukijje ku nze Jobless billionaire top kala is rest son teri asobola musiba era lyeri ku byogati yenywera milkshake yenywera talina buzibu mbufirisa amaalo gabasumbuwa mwe basekerya ne basekerya kiba nti mukweseeko wano kuba mujja fiira mbye mutamanyi mmwe bawambuzi ate tukyali eyo nga Benita agudde mu mbi Benita yali aguddeko mu mbi nga tugenda awo nga President Yoweri Kaguta Museveni agenda okulayira yavaayo n'akola akatambi n'agamba kaakati Museveni yalayidde muzzaako ki oba mujjukira akatambi ako nti muzzaako ki naye abaana kye baamukola kakati abadde tuli awo era yagudde mu mbi abaana bamukuba left right center watukoba nti niwe tuli kuvuma niwe tuli kubuulirira niwe tuli kwogera kuki wazira walijja kuluma bagemya awaluma bagemya mukaddali mama bali mukaddali bali kukosa bali mukaddali oli kuwulira abaana wakobangaze niwe munankola ki nzira kyenja afunamu aye kati otandise nze ku mulimo gwange entabuka ojja atabukirani ate okoze ensobi okoze ensobi agamagye bageto kigambire nnyo kiziikire okigambire nnyo kiziikire kati ate bajja kujja niwe mwene basindike ku account kati oli kutabuka nze ku mulimo nja atabuka ojja atabukirani kati abaana oli bawulira ate bajja empola oiba kwekananga n'akalimo bakakulemeisa obuzibu omwidda n'omwayogera ku president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu twabakoba nti bana amapantimpanti nga mwewanika ino mulowooza nti emyaka 5 mingi ino mulowooza nti banange bana abaana bali wano kwasaamirira bazirabye boogera Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobya talisobya n'emagombe tasobya oyo omwana Katonda yamutegekera n'eigulu Kyagulanyi kodinga nimwe abatakiidi
Aye kati otandise banangenze ku mulimo. You be Ugandans that are modernized. Since when? Since when? Nga ifa bana Uganda tuli mwakategera. Since when? Bwali oli kumanaga. Oli kumasaiga ngoli kwasamira ngotubuza. Muza kochi, mubulumi. Ngoli kategori kudala. Mama. Ogawulire agana. Agona agana gachagu. Gajako. Gajako futianga. Ogawulire. Emyaka 5 timingi. We still have hope. Kasita omukulembeze waife ali very safe, live and kicking. Aliera alikulia ku di fresh food, di seafood. So, cool down my love. Cool down. Ate chochoko zoba ile ngoti oli kubatuma. Naba baile tibaidi. Awene bali josingo futula. Katukusabire. Akali mosigaza anti mulimu nabalogo. Ngaera jja kuvumaye ngali jaloga mulimo bulida alino nelezo mulimo omutufu aguloge gusane ongatagwidi. Twiranga watubuza plan kije tuira kati abana batandise okutandika kumpola. Bali ku plan. Abana plan bakulagako. Ayenga Abike Cosmetics for your beauty. Nabaleteire half cast oil. Imwe bali kwende okweruke byabachotala. Bana alizendi kuja kubayiza. Ate mulija bibonera kunze. Mumpe muku just week ndala. Mujja kundagana ngani mukyotala. Ate mutandika kwogera anti oyo mwana yerimbika mbasoga. Oyo mwana yerimbika mbasoga. Nkobye ntindese half cast oil. Oil atufula abakyotala ngati wetagisa na kizibu. Encho kozesa lotion ye yana choba brightening. Oba kozesa toner obwire jintereko. Mama olija kweruka nga tekulese ku stretch mark. Oidi okweruka ebyabakyotala. Munsoke mumpe muku kale mumpe omwezi. Bulyandi jojja kwira mukuninga kwatoka ntegera. Ayi tienda bankobako. Tienda bankobako. Half cast oil in stock. Akaviriko nakakolere wale kwa Arua Park. Kali stede ino opposite Arua Park awo. Nti omwana yakumukoledde akatambi natagingawo kampuni nyo gyakolera njogera ku Benita kakati kino kimuleetedde okusaatira naye abaana bamugamba nti nedda tonaba ffe watugamba oli Madam Violence era gwe tebikulya deka tukuwe tulabe oba tebinaakulumya. Mwe olwaleero nkidde n'omusanyufu obradde olwaleero baitha esikidde nti mbadde n'omusanyufu naye vidiyo gyensoose okubikola ku TikTok webum ebadde ya Benita. Benita twamugambanga wano alekerawo okuzanyira mu nnaku y'abantu. Bw'amaliriza okukuba ffe simanyi tuzzaako ki nadda ku basingo mother. Amaliriza bano wefuula queen wa violence naye kati mukwano ekisooka ensobi gy'okoze olunaku olwaleero nalye essaawa envidiyo ye esooka obwesambeka ekisooka kya byonna ensobi gy'okoze kwe kujja okulaga abantu weakness yo nti buli we bagenda ku page ya company yo ne boogera ebyo ebintu byenne nga bakwogerako ebintu ebibi kikuluma kati bulijjo banoonya we baku Gwani yagamba nti buli single mother yali ateekeddwa kuba single mother. Manyi abantu bebayitamu okubeera ba single mother. By the way ku 10 osangako abantu at least nga 2 abayiretera okubeera ba single mother. Naye abantu abasinga abeera baagala okubeera ne batata b'abaana baabwe. Abaana balabe ku mama balabe ku taata. Ne ogenda olaba nga tosobole amaka n'ogeza omusajja n'omuleka. Bamwe ne bamerenda mu mezi tono ne bagamba nange omusajja kamwesonyiwe. Gwe ng'ojja ozannyira mu nnaku y'abantu. Kaakati bagenze ku page ya company. Ojokaba nze bisimanyi byemukola simanyi biki naye temugenda ku company ebyawejja gwanegambye nti abantu bagenda kunoonya gundi bagenda bakuvume buli lwolowooza bw'ogenda kulumya abantu bw'ogenda kujja bw'okole violence mu bantu which means abantu balina okunoonya nawe ekigenda okukulumya kankati atoze n'okyogerera ddala zaabike benyumidde ntuusa okwebaza kwange eri buli muntu agenda ku kundi ku page ya company eyo simanyi bagiyita simanyi macha simanyi biki ntuusa okwebaza kange eri buli muntu agenda mu comment section eyo n'oteekamu kyoyagala kiteekemu lwansonga yeyita queen of violence beba violence kati nawe kkiriza violence bamukukoleko lwaki mwagala okugaba kye mutasobola kukyuwinga like temwagala kikyuwinga golowooza abantu tebafiirwa mirimu
okera ku makya n'ogamba nti kati munkozeewo kibiki omanyi gwe oli mu kutubuulira akalimuko koolina akakwewanisa okubeera ng'oli Dubai omanyi abantu be bagoba ku makuba bafiirwa emirimu omanyi bali bameka kankati kikuwa ekyokuyiga bw'oba kyogaba tosobola kukirisiivinga musirikengako bannange entuusa okwebaza kwange ate buli agendayo mugende mumuvume mumuteeka nga tuvuddeko tugendeko e Masaka. Poliisi yatandise dda okunoonyereza ku nfa ya mwana muwala Nakato Rayat. Mwana muwala ono abadde n'emyaka 16 era ng'asomera ku Masaka Senior Secondary School. Rayat yava ewaka lwali lunaku lwa Sunday essaawa 4 ez'okumakya n'ategeeza ab'enganda ze nti agenze mu Kako kunona revision papers. Wabula mbu zituuka ssaawa 10:30 n'akubira twin sister we babiri n'amugamba nti agenze Nabugabo ku Sand Beach. Wabula kuva egyo ku ssaawa 10:30 essimu ye teyaddamu okubeerako. Munnange ne bamunoonya okuva ku Sande babadde bamuwenja okukakkana yasangiddwa ng'attiddwa, yawambibwa n'arepingibwa ate n'attibwa era omubiri gwe baagusanze mu Kako. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekyomula ekirungi. Rayat abadde musinyafu naye bw'atyo bwe yatemuddwa. Kiki ekigenda mu maaso wano eno mu ggwanga Uganda? Era oyinza okwebuuza nsonga ki yaviiriddako omwana muwala ono okuba nga awambibwa ate n'attibwa. Nze naabwe tuze tulaba incidents ezo. Waliwo omuvuka oba ojjukira omuvuka eyakwatibwa ng'asse abawala abawererako ddala naye baamubuuza n'agamba nti ye bibadde nga bimunyumira nga talina nsonga wabula nga bimunyumira. Buli muwala gwakwana ne yeebakako naye olumaliza ng'amutta. Buli muwala gwakwana ne yeebaka naye olumaliza ng'amutta. Mbu byalinga bimunyumira. Kakati tetumanyi mwana muwala ono Rayat Nassali kiki ekyamuviiriddeko ate okuba ng'afa. Mawulire si malungi era mawulire gannaku ddala agava e Masaka. Byonna nga bigenda mu maaso era nga tutunuulira ensonga nga we ziri. Ono avuddeyo ne yeebaza nti Bannayuganda naddala bayuuthi mwebale kukozesa mutimbagano nga mubanja justice eya David Owori. Olunaku lwaleero nzize kubeebaza Bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli eyavuddeyo n'akola vidiyo n'akomentinga ku musango gw'okutemula David Owori njagala okubeebaza ekyensusu. Njagala mukimanye nti ffe ba Young Generation kyonna kye tusaba nga tukozesa internet tusobola okukifuna, tusobola okukyakiseesinga. Ekyo njagala okibategeeza Bannayuganda, amaanyi g'abavubuka gali ku internet kuno. Uganda emisango gibeerawo nga abantu battibwa naye nga tebafuna bwenkanya. Naye twafunye bannamupiira ne Bannayuganda twafunye obwenkanya. Kakati ngenda babuuza ekibuuzo ekigamba nti olowooza ki abasoowoole bagwana kibonerezo ki? Because internet eno bwe munaakomentinga kye mwagala nga Bannayuganda mujja kukifuna. Bwe munaasaba ekibonerezo abantu abo kye basaana abasse David Owori, gavumenti ejja kibawa kubanga mmwe bantu. Omukulembeze omu yagamba nti amaanyi gali mu bantu. Ekyo njagala okwongera okukibategeeza nti amaanyi gali mu mmwe Bannayuganda abantu. Ekyokubiri njagala okwebaza Uganda Police. This time round muwadde Bannayuganda essuubi okumanya nti abantu abakola ebikolobero basobola okukwatwako. Owokusatu njagala okwebaza CDF mukama wange General Muhoozi Kainerugaba okubeera nti wataddemu amaanyi no command okubeera nti abantu bano baleetebwa mu mateeka n'okukwatibwa. Kati no wano wensinzira okwongera okusaba General ne abakola mwenna bali mu security organizations okwongera okubeera nti Bannayuganda babeera safe. Because nyina kye nayize nti abantu
bangi bafiirwa obulamu bwabwe ebbali eyo nga tewali amanyi ne tutamanya ensi netamanya naye okufa kw'owooli kuzibudde amaaso nze kwantegeezezza nti abantu bangi nnyo babonaabona bafuna obuzibu nga teri ayinza kubayamba wano bwensabira bakama baffe mwenna nti Uganda abantu beetaaga ensi ng'eri safe tukuume abantu baffe nga balamu. Comment section mumbuulire kikyolowooza ekirina okukolebwa abasajja bano abasse mutabani wammwe Munnayuganda wammwe Munnayuganda munnammwe ate ow'omupiira David Owori. Naye ono yagambye nti olaba omusango gwa David Owori gwanguye nti lwakuba abadde mu nnyenye y'eggwanga abadde star okunoonyeza ne kutambula mangu naye agambye nti mumanyi abantu abatiddwa mumanyi abantu abatiddwa nga mu butuufu n'essaala kakati tosobola kutresinga yadde akasimu ke nti naye ono lwakuba yabadde star era buli kimu kyanguyiye nti singa abadde muntu mulala oba oliawo bino byonna twandibadde tetunabituukako. Mwegendereze oggula amasimu amakadde. Ono David Owori ebyo byanguye olw'ensonga nti abadde munyenye wa ggwanga oba ya ggwanga kuba abadde akyanga kapiira ate ku kilabu ennene Villa ne ku national team. So ono abadde superstar, abadde muntu wa nkizo nnyo, abadde celebrity mu ggwanga kyokola police eyakugamba eyisimbo nnambiro okulaba nga ebaako steps zekozesa okunoonya abaani abamutemula. Naye ku kyempulidde bagenze ne basanga abasajja nga balina almost amasimu agasukka mu 5 agabbibwa ku bantu. Kati njagala osooke weebuuze bafunye ya simu ya David Owori omugenzi yatuuka ku maaso ate amasimu gali amalala g'abaani. Bangi muli eyo ne mwerabidde nti baganda bamwe babasiba bakubye bupeeva era be bannannyini masimu agula. Bangi muli eyo wakubwa dda peeva omusajja n'akuva emabega n'akukuba akatayimbwa essimu ye eri awo. Negoza nti essimu ezo bazirina. Essimu baziriza mu bizinensi. Kati gwali eyo n'ojja n'ogigula. Gwali eyo ayagala simanyi essimu ekozeeko kuba gy'osobola okwafoodinga oyinza okuba tolina buzibu nga gy'osobola naye weetaaga empuliziganya. Naye ng'emiwendo gy'olina misaamusaamu tosobola kukwata bukadde busukka mu 5 kugula iPhone ebikoze bitya nga ky'oyinza okukola ogamba waayi nnamu emitwalo gange 25 nfunirayo jasa akasimusimu nkateekemu layini nsobole okuwuliziganya obutambuza emirimu gyange neetaaga okubeera ku mitimbagano ate bayinza okukuma ekirowoozo. E Uganda ag'amasimu gyegali era ge maduuka agasinga okutambula. Ssebo alaba vidiyo yange oba nnyabo nkwegayiridde mwewale nnyo nziramu mwewale nnyo okugula amasimu amakadde. Gavumenti waliwo bizinesi ezibeera nga ziranga nze ndi buloga naye ngoba nnyo emirimu gy'abantu abagamba nti gyangoze tutunda ebintu ebikozeeko. Abatunda ebintu ebikozeeko size kuba bizinesi yammwe. Naye njagala mbabuulire nti nno mustandinga chances 10 ku buli 10 okubeera n'ebintu ebibbe. Ebintu ng'obizze mu sitwa nga byayikako omusaayi gw'omuntu. Ebintu by'olina ng'oli yajja n'ayera ennyumba y'omuntu yona n'agibba n'aginyagulula kati abireese mu sitowayo. Kuba ng'ogamba ogula bikadde kati n'ono omubbi kimuwaliza gwaba amanyi kyabba wekiraga ekitundwa teri kizaamu mubbi maanyi nga kyabbye amanyi gyagenda okiteeka bamuwe ssente. Wabula omubbi asinga okubeera ng'abeera puzzle yo atamanyi gyagenda kutunda kintu kyabbye naye nga tuli amanyi muwe nkibba nkitwala wali. So abalina bizinensi nga mutunda ebikadde mbadde mbasaba oli akuleetera ekintu ekikadde okisse mu bizinensi ye manya mu sitowayo oba mu dduuka lyo mukube ekifaananyi oba akuwe risiiti. Mukube ekifaananyi oba akuwe risiiti. Wagenda kujjawo embeera egenda okujja mu dduuka lyo ng'oteredde otunda masimu naye ng'essimu omwana omu gye yagguza yaggibwako omuntu baakuba omuntu akatayimbwa ogenda kunnyonnyola otya poliisi nti oli innocent. Ogenda poliisi ginnyonnyola otya nti oli innocent ng'edduuka essimu bagisanze mu dduuka lyo awo nno amateeka gaba naye gakwata seruganda mpulira. So muteeke bwennongoosereza mirimu gye mukola nga ensi teyinza kubeera liikirira nti nno kye babbye kisanga wooli
okugula ebikadde bizinesi abika nnungi ebikoze kwata abamu basobola okuggwamu tulaba abasama wano nga bazze ne beekyanga naye nga ekiyinza omuyamba jasi kutunda simu ye nga kyalina okukola kutunda simu muwasendeza tiketi kuddaka abantu baggwamu jjo nalumi asobola okukuba emmotoka asobola okukuba ekintu kyonna ene asset ng'aweddemu naye kiverifyinge akirinako obwannannyini ayogera ku buzibu bw'osobola okufuna ng'oguze second hand phone nti munango ebintu ng'ebyo oli avudde eri yakubye omuntu emigere amusse amusituddeko essimu gwagikuleetera gikuza ku bbeeyi rayisi laba wogwa mu mbi nga tolina ky'omanyi webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tofaawo